+256. Kakati obubaka obw'okubagiza n'okwebaza nga tubumaliriza, tugenda kubanga tuwuliriza ebyafaayo by'omugenzi. Ebyafaayo by'omugenzi nno bino tetubigenda wala kubanga omugenzi okujja ku kyalo kino yajja akyali muvubuka muto ddala era yajja lwa mirimu nga azze kukola. Kale nate nga ab'eŋŋanda ze bo tetwasobola kubamanya yadde okumanya ekyalo gye yava. Kale no tetuyinza genda wala nnyo ku byafaayo bye. Era mu nsonga y'emu bwe tutunula ku ndagamuntu ye esobodde kutulaga bbanga mwe yazaalibwa. Omugenzi ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa Gatonnya omwaka gwa 1971. Kale nalina okubalirira okwangu osobola okugattagattamu n'omanya emyaka gy'omugenzi. Ekyokubiri, omugenzi yajja kuno nga bwe mbagambye nti yajja akyali muvubuka muto, abadde musajja mukozi kubanga yajjira ku mirimu, yajja kukola n'afuna kuno obutuuze. Abadde musajja mukalabakalaba nga mugerengetanya ate nga talina mutawaana ku muntu yenna gwe kasitoba ng'otegedde kyayagala. Aba talina buzibu na muntu yenna. Obulwadde obussa omugenzi. Omugenzi ono yafudde bulwadde bwa kasikonda. Olunaku nali ndi awo, abaliraanwa ne bajja ne bampita ne tudduka Misinde. Kale nengezaako okugenda okufuna emmotoka, naye emmotoka ekyennaku nebanga yali efunyemu obuzibuzibu. Kale ne tuyandayanda mangu awo ne tumuteeka ne tumwebagala ne tumuddusa mu ddwaliro nga kasikonda amuli bubi ng'ekimbe kimusika. Kale nno ne tugezaako okutaakiriza obulwadde bw'omugenzi naye Mukama teyakkiriza okukakkana ng'atuvuddeko ku bulamu bw'ensi. Kale nno mu bimpimpi tetumanyi nnyo byafaayo bigenda wala, ebyo nno mu bimpimpi bye bikwata ku byafaayo by'omugenzi. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze kisa. Tulizuukira ffenna, tulizuukira ffe mu kitiibwa kya Yesu ku lw'oluvannyuma. Mukama bwe yayogera nti omuweereza we ng'afudde tafumbula kubalizuukira, ffenna bamumanyi nga lituzuukiza. Tulizuukira ffenna, tulizuukira ffe mu
era mukama yawa era kakana munange muwala mukama ajja kukulya gambi kitalo nnyo munange kubonaabona Nadonya tulasa kubwani. Mama, tatafuna namunyiza. Tatafuna n'obusungu ku mutima gyange. Okusonyiwa. Nakugamba mwana wange olizaala ali mutumba amannya bulokwa wazaala balongo naye yakusonyiwa. Nyabo, nasooka mwenje ku Katonda. Kakati ng'okuziika wekuwedde munoonyeeko. Abanga tukunoonyeza ki? Nina ekyama kyammwe. Kyama ky'oba? Mmwe temwagala bagulira ttaka. Ettaka ery'endagaano. Ssebo, ezo levo ze eza puloti z'endagaano awo twavaawo. Kati tuli ku levo za puloti za byapa. N'ebyapa weebiri kuba nze omuntu muwa okusinziira ku levo ye. Naye ssebo toswala. Munno baakamuteekayo. Tannaba na kumalayo yadde olunaku. Gwe ssebo okwanirawo. Kati oyo yafudde ebibyo ebyo byawedde. Wabula toyina nsonyi. Wamma nnyabo, kansigaye nga njogerako naawe. Ssebo, nze siri mpa abaana. Genda onoonye mpa abaana z'oba oyogera nazo. Olabye ensi bw'ekyuka, maama Magezi yali awalana Dickson nga tayagala yadde Dickson okuyita mu luggya lwe. Naye kyewuunyisa Dickson yasasudde ennyumba maama Magezi mwagenda okubeera. Kyova olaba si kirungi kuwala na muntu n'otasonyiwa. Oyinza okuwala n'omuntu ng'enkya yagenda okununula. Ekyo Dickson kyakoze. Nkubwirize nengedde okutya ensi. Omuntu ate gw'olaba nga ye mulabewo. Ensi ekyuka n'aba ate nga yalina okuyamba nengedde okutya ensi. Kyova nze nagitya dda era nengivaako. Naye mukazi gwe naawe erikolaze nnyo obujega. Ate nti ennyumba wagambye mwagigula obukadde 45. Ate omuba mwagigula 45 ate era zoyogedde zennyini. Nyawo obadde oyagala nsabe mmeka? Wandisabye obukadde 5 n'oyongeramu obukadde 5 ng'Amagoba. Bagambye nti ku mufuko olina okukolera bizinesi. Nze njagadde kuyamba mukazi oli afune w'abeera. Kati nno nange mpaayo emitwalo 10. Omuvubuka ampadde cheeki ng'olaba. Egenda kula nga weese ennaku 5. Kale nze zenkuwa sijjewa. Kuzizo. Mpa kuzizo. Kwata mu nsawo yo ompe kuzizo. Sente zenkuwa zaaki? Ezakubaawo ng'omujulizi nga bakukwasa cheeki. Nakugambye obeerewo ng'omujulizi. Tuwabadde bakungubazi balala abayinza okukola ng'abajulizi. Mukazi gwe nakulabirawo ng'oli musiru. Nakulabiddewo nga toyina magezi totegeera. Nzikumye sijja kuzikuwa. Kati oba obweru wabunoonyamu ki? Tebukusaana teri mweru munaku mubweyingizaamu. Sijja kuzikuwa. Toyina magezi oli kisiru ebikazi ebinene mu babisi. Kale nzikumye.
Mwanange Magezi, okirabye nti omusajja obutakolagana na famire ye mu byabugagga n'akukutanga n'abantu b'ebweru muzimu. Kati gatonnya ekibanja kye yagula n'ennyumba yaako. Olaba bwe bigenda okutufa abantu b'ebweru bwe yakukutanga nabo babitwale. Nange nkiraba ate nze ku bwongo bwange ndowooza taata ono ayinza okuba nga tabadde na kibanja kyokka na nnyumba, ateekeddwa okuba nga abadde n'akawunti mu bbanka ngeri eriko ssente nga nayo tetugimanyi. Olaba yakukuta n'ekintu ekinene ng'ekibanja n'ennyumba, naye ate akawunti obukawunti gye bamuwandiikira akapapula n'akweka mu waleti eriyo abadde agirina, kati ezo ssente zigenda kutufa ababbanka bazitwala. Ate ayinza n'okuba nga yanteekako nga next of king naye nga sigimanyi. Era oteekwa okuba nga yeggwa, naye kaakati tugenda kubizuula tutya ebyo bannange? Watya we tugenda mu bbanka ne tubabuuza taata abadde n'akawunti wano, tugere ne ku LC nabo tubabuuze ekibanja n'ennyumba taata bye yagula biri luddawa, batubuulire. Banka nga mpitira ogendagenda mu bbanka kijolowooza nti yembi, era LC ogendagenda ku LC ya kyalo kijomanyi gye yagula, otandika okubabuuza nti munnange kati olwo maama nze ndaba nga tukomye. Naye kankugambe kino, omuze gw'omuntu okukukuta mu by'obugagga muze mubi nnyo, n'otuuka okufa ekibwatukira ng'abantu bo tebalina na kye bamanyi wadde nti oba gundi abadde amanja, gundi mbadde mubanja, egindi nalekayo eby'obugagga, wabula nga tobalekedde na biwandiiko bibaluŋŋamye okuli eby'obugagga byo. Abantu b'ebweru bwe wakukutanga nabo ne batuuka okubyetwalira, kyokka nga famire yo gye wakolereranga n'okola n'otuuka n'okukuuka ejjembe nga tebafunyeeko wadde eky'obugagga n'eki. Abeno. Mama Shako. Nga nsanyusa okulaba tuyingire mu nnyumba. Nimufumba kyamisana. Bali okuleetedde kawogo nawe olieko. Mama Shako ffe nga tumaze okulya. Ffe tumaliriza okulya ekyemisana mukwano naye ogenda kukola oti atagenza kulaala. Ky'oba okola funa enkumbi simawali ekinnya omuteekeyo omuziike awo tasobola kwonooneka. Masigala mulamu bulungi. Maga kuweebwa munno bannaye nga neeyanzizza. Si nnyo mukwano. Emihogo eginyirira. Gyo mirungi nange gyefumbyeko. Bannange tweyanziza mukwano. Si nnyo mukwano. Nobeereyo n'otulowoozaako. Munnange baneiba abalungi bwe batyo bwe bakola. Era ddala. Mama! Mama! Mama soko je. Mama, endagaano y'ekibanja n'ennyumba taata bye yagula bibi. Wetegereza bulungi? Mama nabira. Ogijeeko. Wano eno mbadde nsima okuziika muwogo. Buli gyendagaano tuginoonya Gatonnya yagiziika wano. Naye bannange Gatonnya yali ayemeramu omuze gw'okuziika. Mu butuufu tosobola nakisuubiriza nti asobola okuziika enziika endagaano. Jangu tugende mu nnyumba tugisome etulagirire bulungi waawe yagula.
Hey, bannange gatonya. Natalia nga asanyusa okulaba. Nange nga nesunza okulabako maama. Natalia, eyo ensawo wagijja? Mama ensawo yange. Ensawo eyo nga ngimanyi Natalia, tonnimba wagijjawo ensawo? Ihi, maama, ensawo eyange gy'omanyi? Eyo ensawo yange. Ensawo eno kyensinga ogimanyaako nti yange. Natalia yogeza amazima, ensawo eyo wagijjawo? Kale maama kankubulira ekituufu. Amazima gali nti ensawo eno Male, ovaawa? Nveeri nga ku luzzi. Hee, ate ensawo yaki? Ngironze wali eri ku muti. Ogironze bulonzi? Ciao. Leeta ndabe. Male, anje? Eno ensawo yange. Obwedda nginoonya eri yonna ensawo yambuze. Tebale kulonda. Kale bale nnyo bali ddala kulonda. Genda eka. Kale bannange yeyo yennyini ensawo yange. Maama, saamanya nti ensawo eyo. Tuyingire mu nnyumba twennyonnyola ebisinga ku ebyo. Magezi? Magezi ono uu? Jangu. Hey, Natalia. Anje. Nasanze okulaba. Otambudde wekka abalongo ate obaleseewa? Wange nagenza okulaba nga engeri gye nja okutambulamu nabo ejja kunsumbuwa ne mbalekera taata waabwe. Nakyo nno si kibi. Magezi, ensawo yaffe ya ssente yamu. Ino, Natalia yagirunda. Nange ne mugamba nga bwe tufunye omukisa ne tufuna endagaano y'ekibanja tatawo gye yagula n'ennyumba, kati ebyo byaffe tekuli mugabo gwe. Ogugwe yagufuna nga tatawo akyali mulamu n'agwegabira. Eky'omukisa omulungi, baawe wano yasasulawo n'anunulawo, kati gwe mugabo gwo. Kati nange eri ekibanja tatawo kye yagula mugabo gwange n'ennyumba yamu. Tewali abanja. Magezi awo nteeseza bubi? Toteeseza bubi maama. Ne kati nze ng'omusika wa Gatonnya nina okumanya Natalia. Okkiriza maama kyagambye oba? Nze sikirinaako buzibu. Era ndi mumativu nnyo n'omugabo gwange. Natalia, oli mu maaso ga musika. Gwe mbuulira oba tomatidde? Mbuulira ndaba ekyokukolera. Nze ndi mumativu nnyo. Bw'oba oli mumativu ne kiwafuna, naffe tuli bamativu ne kyetufunye. Tugendera awo kale. Kale kaakati Magezi, genda ofune ku ssente tugulire, tumufumbire ku kyokulya. Oba ssente ziriwa? Ziri mu kisenge kyange ku kameeza. Kubanga maama omukazi n'atindiza eggendo. Nze nja kulya
Mbobaddeyo ng'obimisinga oyinza obutamisinga mmere ya maama wo kale yeyanguza Abeno? One. Osibye otye? Chairman jali. Taliwo. Alaze ko. Yagenze okugombolola. Koze tutyanga tubadde tumwetaaga. Mwe baani? Nze namwandu wa Gatonnya. Mwe be yagambye mujambalage wa Gatonnya. Kandeeta ebisumuluzo. Yakulekedde obubaka. Omusajja mulungi kiramaanyi. Alese. Ennyumba yeeyo. Ogambye ki? Ennyumba yeeyo. Yeyo ennyumba Gatonnya gye yaleka aguza. Yeeyo. Magezi. Wangi maama. Tumaze oluvannyuma ennyumba ne tugizuula. Mukama Katonda bannange weebale tutemere ekkubo we litabadde. Maama, njeyo ekisumuluzo tugende tugulewo tuyingire. Bannange nze nansamaalire. Bannange kyewuunyisa. Muvubuka. Wangi. Weeraba. Kale. Wambi weebale nnyo weebalire ddala. Kale.